Omusajja okunyumiza ku mboozi ye ne Shira Price. Eddakiika emu. Emboozi yabe ku YouTube. Esobola okuwa views million nga nnya. Omulaba. Mukama yayita mu Maama Fiina amusitule. Kati SB4 takyana kyagaza Anitaira. Temuli genda. Natiisa n'agenda n'asiigako putulu. Nze mu ndowooza singa oli teyajjawo. Singa bali ow'ekibulooka oli. Kati era oli senga teyajjawo. Senga SB4 tali kyali. Abange. Abaana booli. Tosobola kulaba abaana bamugjawo. Abooli n'abange bange. Nedda tuyinza kulaba abaana bamugjawo. Booli n'abange bange. Bakikola nti abakazi tebategeera. Si kutategeera. Fe abakazi. Obwongo bwaffe butegeerera awo. Ku budde obwo. Awo wennyini we butegeerera. Niyagamba n'abaana b'ogenda uzzaala mbakolimidde. Abeeri si ababe. Kati abeeri tebaba baana bo. Nantongo. Baana booli si bange. Ulira naye nga abantu abakiraba. Listen to me. Ne wende yayambudde. Nasigala nga bute. Ndikusaidie. Siba ku mwana awala. Owulidde. Kyonna kye yakola Anitaira mutuufu. Hakidallahi eddoboozi ly'eggomba. Tutuuse okusasira kwaffe eri famire y'Omumyuka Mpenja olw'okuviibwako taata. Ono taata ye muzeeyi Bakale yazaala muzeeyi Ssennoga Frederick mu mujjukiro olumu yakola akatabo autobiography of Ssennoga Frederick yawe Mpenja. Obi w'Empenja primary bwe yava n'ayingira amagye era kati retired mulamba. Retired Lieutenant Colonel Frederick Ssennoga yaviiriddwako taata we kiro ekikeesa olwaleero okuzika kwa nkya endi mulaba mugombola y'Empenja mu Gomba. So tutuuse okusasira kwaffe nga Hakidallahi eddoboozi ly'eggomba. Emyaka gye tutambudde nabo mingi era ne taata tubadde mukwano gw'ennyo. Njomu twamukyalirako Namagoma wa muzeeyi Ssennoga. Tumubuuzaako Nabingo mu Bataka eyo. Mu Bataka. Tumubuuzaako nga atwagana essuubi ly'amaanyi naye naffe kitukanze nnyo. Kitalo nnyo kitalo ddala. It's a new week, new fresh. Tuli bapya. Ekyenjawulo leero kye tulinamu kisekise. Kizze okutematema ensonga ezibadde mu wiiki. Kimutweteza ku pano leero waliwo ensonga eziri mu kutambula eza SB4 Maama Fiina ne Anitaira nga ye omukyala tuyinza kutematema tutya ensonga nga tetudde ku sayidi y'abakyala kiba kizibu. So nakulwali ntugamba ku pano katumugatteko. Nze Kazibe Philip Radikono Kabija Junior nga ntambudde Emadi Bereza bisalirawo. Nze Nantongo Sumaya tukwaniza kwa Hakidallahi eddoboozi ly'eggomba. Neyanzanya. Fakti gwe mulondo gusosola bito ku TV ku timbe gagadde. Agenda kuva nkulabirwa mu bantu 15 agenda abantu 4,000. Saawe. Tumututte mu kisaawe. Ate nga ne Magunda kimanyi ko ali mukulaba. Naye nga bambi mukyala Nantongo Sumaya mukyala mu intelligence. Mugezi nnyo. Era tusubire mubeereko mulabe obwangeri gy'atematema mu nsonga. Twabadde tuli awo ya mu weekend. Ne tufunamu TikTok nga bw'ogimanyi naku zino kwe tubeera tutambuliza obulamu. Kwe kwagudde emboozi ya Anitaira ng'alaga nti aludde nga yawukana ne bbawe SB4 yadduka ewaka. Mu kubyogerako n'abitematemamu SB4 n'ayanukula ka vidiyo nga naye alaga kyalabiddwako nga nti ne Maama Fiina nesooka kibanga ekikadde tuli awo ku Sunday ku makya n'akeera ku SB4 media kwennyini n'ateekako ensonga ng'agamba nti afunye essimu okuva Maama Fiina nti baawukanye era kimulumye nnyo okulaba nga ensonga ya Anitaira gy'ataddewo
yamuleetedde okwawukana naye ne maama Fiina. Buli muntu n'abuuza olumu otya okwawukanako ne maama Fiina ddaani mukyala ogwo wazaalamu abalungi. Ensonga ezirina kutambulira ku musajja okwekubira ennyo eno ekiraga nti Anne Taylor akantu kayogerako ng'agamba nti waliwo mukwano gwe yamunyumiza. Bw'amala omunyumiza nti waaliwo omuntu eyajjanga mu famire yaabwe ng'ate muntu wa nkizo nnyo w'amaanyi. Bwe yajjanga mu famire yaabwe nga bamuwa ekitiibwa. Yes. Naye ng'omusajja awa nnyo omukyala oyo ekitiibwa zaani Mukyala w'ewaka. kumbe embuzi yali anyumira bikadde ebireetingira nange nalowoozezza nga yali kwenyumyako. Daaleza Okusookera ddala kansooke ku nsonga gye wasookeddeko y'okuba nti tutusa okusaasira kw'abantu abaviiriddwako abantu baabwe mu mbeera efaanana bw'etyo. Baazali ne Ssennoga aba kitambi Wafumbe era twafiiriddwa nnyo ffe nga ab'Amafumbe. Tufiirwa era twafiirwa ne Nakimuli MP Kalangala. nga ye mufiiriddwa nnyo. So Mukama yongera otugumya ate tube nga twongera okuba nti tuvuunuka okusoomozebwa kutuyitamu ennaku zino nga ffe ab'ekika eky'Effumbe. Ku nsonga ya SB4 ng'omuntu mu bulamu tukkirize tuba n'emikwano, ate emikwano giba ne beneficiaries amaanyi nnyo eri obulamu bwaffe. Sometimes ffe ng'abasajja kituzitoowerera okompeyalinga omukwano n'ebintu emikwano gye bikola ki gye bitukolera ne tuwunzika nga tukyuzinze side eri beneficial mu mbeera ya financially side gye tufuniramu. Kati ate ne kitubeerera kizibu nnyo okunnyonnyola bakyala baffe baneeno okukitegeera, kubanga ne bw'onoomunnyo n'akitegeera kiri kitonde kikyala ku kisajja tajja kitegeera. Ne bw'onoomugamba nti munnange oli omukazi mukulu emmundu tesobola kuseka era ajja kugamba kati kyogaba abakulu bo balagawa nfuna bulungi eba enkulu tenywa. Kati mu mbeera yonna yonna SB4 ye ng'omunyiiza obutamunenya kuba nange kyali kintuuseeko. Nalina mukwano gwange nga buli kimu akimalanga naye yali mukyala naye nga buli yali mukulu nga mu nsonga zonna nga waliwo nalemererwanga ne mukubira olumu nga mpabula mu mbeera ez'obufumbo, olumu nga n'akasente akola ki akuteerako nagamba otereeza obulamu. Naye wakati omukyala agenda agwa ku ssimu muno abakyala bakeberera amasimu bateebakira alaba omuntu gwensinga okucommunicatinga naye ali omuntu ogwa omu nina omuze jana akasimu tekubeerako mannya kabeera kweri ennene ate nga kebakubako omulani ya Airtel agwa ku gundi ambuuza ono tumuyita tutya mukwata mutuuza mugaso okujja twogeremu munnyonnyola buli kimu nga bwe kiri nfuna bulungi neje mpira okufuka ejja bbulaaka oli ngezaako nnyo okumunnyonnyola ekyo kuva ku gundi kuva twatandika paka ne we tuli kati agezeeko okuntegeera nga mukyala wange kuba muwe ekitiibwa kuba mukazi gwotawa kitiibwa akubuuza ekibuuzo ngeri nomuga tombuulire otambula n'ogenda because wali waka wange nfugawo oba ofuna bulungi nnyo olina waka ofugawo kiti olina okwagalira abakyala abakulu kyako mpulirize kyengezaako okunnyonnyola kiri bwe kiti wali ewaka wange nga temunaba kwogera ebyo byonna wulira kituufu ngekyengezaako okugamba nti wali ewaka wange nandibadde nsobola okuddamu mu nziramu eri arrogant nze nga nze oli timu Gauchod tolina kuwuliriza bbaawo kagamba bba wange kati aŋŋambye bawanga aŋŋambye eki kalina akateekamu naye bawanga aŋŋambye eki nti olugogo luno oluleeta amazzi eka ge tunywako olugogo luno nalusigamya wa neiba wali naye bw'onooba obbola ennyo ajja kunyiiga alumenye amazzi ogenda kunywa era nja sigala nnywa yali taliwo lero totunywa amazzi kati twali tunywako butono tunywaga amatono gamala osinga onywa amazzi amangi agetuleetera ebizibu gagenda twawula okatwagala okunywa ennyo lekyemanyi enjawukana eva mu ndowooza enjawukana eteba mu reality si bwe kiri
eba mu ndowooza omukyalo onyo alabika akola ki ayagala bba wange Anko nedda. oba bba wange alabika ayagala ki omukyalo that is it bayite endowooza Mwavudde mu kyendowooza waliwo okubanga bakiraga okitegeera ng'oli sugar mami ne anko bakiraga era bulungi kiyitiridde mu neeyisa yaabwe nti ne ku mukago gw'ekiro akuba essimu n'akwata akubirwa era n'afuluma okitegeera ng'obeera gwe nga gwe mukyala w'ewaka omwami wo oli n'amukubya gwe tuyita mukwano gwaffe ow'omu maka afuluma ekiro ku 8 olwokuba twagala okunywa amazzi amangi anti egyo kiddirayo eri to understand your husband kubanga lusobola okutya olunaku lumu nga mmwe abeetaaga ate oli oba nfuna bulungi kubuza ekibuuzo waataaliwo tetwabeerangawo embeera ekyuka bannange nedda nga tujogera mu maka lwakuba mmwe basajja oyagale mukwano gwo genda okole naye naate olabe ekyabano ba SBF kyanjawulo kuba gye like mama Fina yamuintroducing eriki eri Anteira era amumanyi amanyira mukwano gwabwe nga family friend oba kitegeera naye naate nze kyayi kyakyali na kirala kubanza nakimanya olyakere ku machakuwa kisukka agulire emmotoka milioni 3 SBF wamulaba lwamu yagenda nga gyayagala oyira bulungi madamu tabeerako anti yabeerako owulira yataddemu eza tiketi gwe obeera gwe batute mukazi wo toliiko owulira ki omukazi aba mukazi emirundi 15 kuva ku Adamu ne Eva tabuuza kyova olaba Adamu omukazi talina kubuuza talina kunyiiza ali mu kibira baamugamba katutondereyo omukyala baamumutondera baamujja mu mbiizi tegeeza nti omukazi alina beerawa mu nkwawa za musajja tetunakigaana ekyo 24 hours tetunakigaana ekyo so kati wegamba omukazi yenna alina beera mu nkwawa za musajja to some extent njatoloka mu nkwawa zo nga ndabye gw'oyita mukwano gwaffe oba gw'oyita godmother waffe mwekwana waliwo enjawulo tatambula bulungi zemulaba ezo ez'okwekwana ziyinza okubaawo omukazi bw'azimanya ayitirira nga bwe walabye omukyalo oyo okuyitirira kwenganze bwe ndaba Anteira yayitiridde nnyo Anteira mutuufu yagudde eddalu mutuufu emirundi gyonna yagudde eddalu era omukazi wabeereyo nga toyina tosobola kubanga Anteira tayagala musajjawo olina okweyambula wenna ekisooka Anteira ka bamujooganye ekisusse nekiyitawo bamujooga nawulira nga akooye okujooga kwekulwa oba gulya emmotoka mweyagale gwe ne bbaawo nga badde agitulamu Anteira alina omumwa ayina n'obutatuula mabega wa maaso oyo tugirimu so kati ebintu ng'ebyo nzeera abakazi mbeewuunya nti omusajja bw'aba alembesa olugogo ne luleeta amazzi amangi katunywa amazzi amatono nga tulina emirembe ganonywa amazzi amangi netulina mirembe waka omusajja oba omwagalako ki omusajja omwagala kati ensonga zonna zeweetoolako za bitundu bya kyama tewali kirala naye bisaadi nga byetubivuddeko omusajja omwetaaza ki nze nganze musajja wange mwagala yenna omwetaaza ki ebitundu byekyama tubijje nti nsanyusa nnyo mu kisenge era omwami wange saagala atabeko na walala wonna nze njagala kati tubitemyeko bye tubiriiwo omusajja owo omwagalako ki musajja wange mwagala yenna nga bw'ali kijja ku kyetulanga kyetaaga ki sente obulamu obutaliimu sente zikatikamba buleke kibayo sente zivuddewa ennungi nga kyoyambadde leero nga tewali bange wakeera ku mashana ganaakola nga manyi ne waakolera olira bulungi akoze kati wano waba agenze n'agenda n'akola anko ng'agenze n'akola nga manyi ne waakolera mba mugumu nnyo nga n'okungamba nti ninayo gwe tuyita godmother waffe nga ye akola opposite mate kitegeeza how sure are you yakola opposite obukakafu obujja ne soda wa kooko tekuli fooko how sure are you
Nze how sure you because mother akoze kyonna kye mwogerako right now ndowooza tuli kundowooza ifa bali kundowooza exactly ife aboogera tuli kundowooza ne Anteira olulimi bwe expressinga bulaga bituufu n'emboozi yaleese eraga bituufu Anteira yalina okuwa obugundi Anteira tusinziira kwani Teira yatuwadde ki Ness before ne mama Anteira mukwogera ko yatuwadde ki obadde oyagala ayogere ki Anteira yalaze oyadde ayagala ayogere ki gwe manyi omuntu n'agamba nentukano zunga n'abalongo bange esegera adde azunganga n'abaana be nga bamwiginowalinga omusajja naye bw'anaavayo kusaidi ye n'akakasa nti oba abaana beziyita abalongo nga siba omusajja temumusalako kigambo yagambye ekigambo nga bino nti ani wange nalongo wange owulira bulungi maama w'abaana bange ge wanfuula taata ge wanfuula Ssaalongo owulira bulungi nze mu ndowooza wange singa oli teyajjawo singa bali ow'ekibulooka oli kati era oli senga teyajjawulira oli senga teyajjawo singa sibifu tali kyali era singa teyajjawo Mungu yanibadde alina wamuteeka bano abantu balina ekizibu kimu tebanategeera Mungu ayita mu ky'okusitula abantu kati gwe oyinza okuba Mungu ayita munze nkusitula okufuula ekizibu mu ggwanga onfuna bulungi nnyo naye nga wulira naye nga abantu abakiraba listen to me naye nga abantu abakiraba balaba perspective ndala oba ekireke kye nkugamba balaba perspective ndala era oba batuuseeko naye nga Mungu yayita munze nkola ki omuteeke wali nkuyimuse nkuteeke waggulu ofuuke ekizibu olenga toto kyagambwako kati ne gundi yennyini nesibifo mulaba Mukama yayitamu maama Fiina amusitule kati SB4 takyana kyagaza Anteira tosobola kudda mu bulamu bwe mwali muli obwekisiru oleke sente nga ziri wano olw'okuba omukwano bantu banga tonnalaba kintu kiyitibwa leka nze ngenda kuwamu obwavu tombuulire obwavu obumanyi sagala bwavu era obwavu mbumanyi kuba omwavu tebaweebwa kitiibwa omwavu tateesa naye omwavu alina entondo ku nsuku that's the problem omwavu nze era lumu nakulya ng'ogamba kubya mu that's the problem yomunyini yabayo nayo ntondo yagamba olabe n'ensi senga tugijjamu entondo twalibadde ffenna ge tuli bagagga ate tetusobola kubeera bagagga ffenna olina oba n'entondo eziraga omugago oneeguyeeko omwavu ez'enjawulo waba omwavu abadde naye ffe waliwo omwavu gw'osanga tasobola nagula wadde ebinyeebwa ebyasitenja 1000 okitegeera kyeggamba ebinyaba by'olukumi aba ayitiridde erunkupe enzo batayinaamu olebadde kawo nga toyinaamu Anteira ye ng'omuntu tesobola munenya feeling kikyawulira nze Anteira simunenya newandeyambudde tunyumya mbozi ya reality olugoye alambala teruteredde bulungi newendeyambudde nasigala nga bute ndikusaidiye siba ku mwana abuwala owulidde kyonna kyeyakola Anteira mutuufu kale omukyalo ono ku nsonga kwe twatandikidde eya Anteira ne SB4 ye ali ku ttiimu Anteira ndi mukazi nakubeera kusaidia mukazi munnange oli omulala Godmother yesi mukyala omukulu omukadde abagaggawazizza mukadde nja kwetonda oluvannyuma nenga mukadde abagaggawazizza omukadde si abawadde abawadde mbadde banakumadde mbwa n'erinnya okitegeera si abatadde ku maapu esingaawo abatadde ku maapu mumanyikiddwa SB Fani yandi mutegedde mpazi bagamba avuka tebazaamu supu SB Fani yandi mutegedde ani ng'ategeerekekawa neera amaanyi ga maama bwejjukira omusajja gwe wayina yenna ng'atunanga lumondo omulennyere mulyango omusajja yali afaanana ati akyuse omukazi amukozeeko kye bayita omukazi amukozeeko kyebayita kyoto kitaliimu nku gwe temumanyi busajja ge gye mutandika naffe nga kasajja kali awo tekategeerekeka nga tekategeereka kali awo kagenda ne kamba olupale olukasiba eno ne katamu nogoba musajja watwalanga wakyuka no yebbaawo omusajja toba alaga wangolaba talina future kati omukazi afunye future ate ofuse ekizibu kijoga nti abakazi sera mutuuka temunakimwagala by the way abakazi temunakimwagala kiri bakikola nti abakazi tebategeera si kutategeera fe abakazi muri shere nedda
obwonge bwaffe butegeerera awo okigere Kudo obo awo wennyini we butegeerera abakazi omukazi osobola n'okufumita akaso awo wategeeredde ntegera wezze walina okuyakyayagala abakazi bano babalya mmere ki ate gye tuwa abaana ejjirya ate tugimma abaana naye nga munnange yafa neyasika omukazi asigala atya ne bwe tunaatwala tukeesa obudde entegeera y'ono yoweeri maama wange ali ku nsalosalo ya Rwanda ne Uganda nate kale kisinga okwewuunyisa nti kati bano bateera obalabanga abalabyeku abaddeko mu bulamu obwexperienced naye banaku mu bwongo omanyi kibi nnyo okusigala ng'oli munaku ng'ofunye ssente kati ante ekyo kyatalabye akyali mulamu bulwanira oyo noona erinnya lyo kati bulandi yagita ku lunaku lwe yaggulawo essomero yafa bo mulimu abasajja bagenda etayo abaana nga basinga omumaaza tumanyi kye bayita n'abakyala babe okuba nti basigaza abagalwali sijja mutwalayo omwana yalina obusungu ate ng'odi yabigaseemu ng'agiggulawo gwe kyogera tomanyi nnyimba zinyuma ku mukolo akayimba ako era yazemu n'agamba kasinga okwagala nga lwa feeling aziraba nazungana balongo bange kate gundi egwe olaba obusungu bwalina nawano nga bamubuuza ejjo yadde amubuuza ani kayimba kikosinga okwagala akuyimika yayimbye nenzungana balongo nga tutumulaba wano ku mukolo muva ku mazzi nyweko siwulira ebikolwa byonna byali biragaki obukyayi obwekisiru obutalina mu bulamu bwa bulijjo nze wali ewa neiba wensula omuntu agenda okukukyawa atuuka n'okufunako obusungu bwe butyo oba olina kye wamukola nga kibi buba butono ndowooza yabwe nze wa neiba wensula bwe tudiriganye omukazi yayomba n'ebbaawe n'amugamba nti musajja gw'obwo obwenzi bw'otambuza obwo obusolo bugye bwenjerera n'abaana b'ogenda ozaala mbakolimidde otegedde obwongo bw'abakyala n'abaana b'ogenda ozaala mbakolimidde ebisiraali ebyo naye ng'ate omusajja akyali mu nnyumba gwakolimira akyamuzaalamu tebaawukanye naye agamba n'abaana b'ogenda ozaala mbakolimidde abeeri si ababe kati abeeri tebaba baana bo nantongo bana booli si bange abange abaana booli tosobola kulaba abaana bamugjawo abooli n'abange bange nedda tuyinza kulaba abaana bamugjawo booli n'abange bange mpozi nga yafa gwe okufuma ne mugjawo ofuma n'amalaalo ntanga amalaalo kati mbuuza mu mutima gwo oba owulira otya okubeera ng'olina mugjawo bubi kuba toyinza kulya ndya n'ennywa naye obuzibu obujja nga omusajja akomyewo kati omanyi kifo erinnya gyawulira ojja sekava wali mbukadde wakati awo wokka ati kiki ekirala ekiri awo naye sirina nnyo bbo banze ne mukazi musiraamu tugera abakazi bana sirina nnyo bbo baliri awo era gwe omukkiriza abakazi abana yamanyi kasaba nga ali akuwa obudde bwe obuyambi abuleeta omuntu omulaba era enzikira ajja kkiriza ng'olabira abaali yamanyi naye nga mutima singa abula kukyejjako singa saali musiraamu omutima gwa singa saali musiraamu nekiro okuba nti eddiini y'obusiraamu ekugamba bakazi omusajja n'obeera n'abakyala bana naye tukirize tugaana abeera n'abakyala be babe kiringa gamba nti omusajja wange yazadde babe si bange si kya bugunju kinawe kinkoseza omusajja yazadde ebbali tekirina babe tagera baleeta wange babe kyobalaba kyano kyekiri nagamba nti bwe tuba nga tukyali mu buvubuka bwaffe tutegeke tuzimbe ekifo nga ky'abaana baffe nfuna bulungi nnyo w'osobola obbakuŋŋaanyiza gundi kye yali akoze ow'e Masaka ono yafuna ebitanda naye ne bamulabuukirira
Goma bulambo yandibaddemu nga yitaba ne bajene bali kufango ni kukibira nga tewali bano bagone banakanwaji oyita bafumbi ne mufuma ne munyumirwa n'abaana babo ne beemanya bonna ne beemanya kirungi nange bwalaba omwana nga akola bw'ati akeera ku makya n'abagamba abaana bategeke embakima naye n'akima abaawo n'akima abaawali n'akima abaawali n'akima n'abaawali n'abatwala bonna tatwalako bakyala batwala asobola okuwa omwana wawamu n'ekyokolo n'atwala abaana be oba batuttewa ne babeera eyo ne banyumirwa olwegwe tandika badropinga omukomu bwemu yamujje wamuzza babano tebamalaayo embeera n'abantu be tuli mu ensala ze batusabira mbi ante batwagaliza ekyo kimanyi oli akulaba nga avuddeyo aga lwaki asituse gwe bakuba tuli babi bantu mmwe mutwagalize naffe tubaagaliza bangaye batandise okukuba afuuse w'amaanyi so Magunda amugambye amutemeretemere ku nsonga akyogere ndeka banani ensonga atize sikyerimba nava mu myaka ensonga ey'obwetwaze bw'ensi ndaba fano mu Uganda tetunatuuka waawo mu Uganda tetunatuuka kubeera nti twetengeredde tukyetagira ddala obuyambi tukyabwetaagira ddala nga tebuliko nagamba nti buliko obukwakkulizo ogamba muntu nti obukwakkulizo butuuke n'ogamba nti omuntu abafuna ssente eva e Bulaaya bakoma ku miliyoni 4 omwaka okitegeera ozze wange weyagala ku mazzi ate mpa ekikopo ky'omukulu wa muno kyanyweramu kiba tekijja kukola ekyo naye nga miliyoni 4 bw'ozitunda ze bagamba nga kale zigenze owandiise bulungi ebbaluwa n'egenda wa siteeti siteeti n'agitwamu n'agala kale nkukkiriza ofune ssente ezo miliyoni 4 wano e Uganda goloza omuntu zimukolera ki tugeza nga amakanisa agamu ag'abalokola gafuna obuyambi obwo emizikiti egizimbiddwa ku ssente eziva e Bulaayi tulina n'eddwaliro olwa Kabaka awo naye ogamba otya nti omuntu kale ng'azimba eddwaliro erya Muteesa ng'omwaka bamweko miliyoni 4 alinda okulala okuddako asobole okuddamu okufuna 4 abatamu bateeseza eggwanga obanga naye yakireeta wamulabe Kabaka oli akadde katambula ennaku zino naye omwana yamukwata bulungi nze bwe mba omwana saani mubuuzizza nako era nefuna omukisa okubira Nsibambi sina budde bumubuuza ntandikirawo ng'akuwa anti yepanka paka mbu ayogera tewakyali budde akuweerawo ate kati yakyaya omulonzi n'ekirala Nsibambi kyaga nti yakyaya omulonzi taga tuleetako mateeka ateganyigiriza muntu mpaka nga naye mwennyini gajja mmukwatiramu ebbanga lyamaze nga yeeyitawo opposition eyo omuntu abadde mulimba naawe ate kati yaweebuuse magulu abiri kwefungula bulenge yeweebudde nnyo kubanga n'omukulu mwennyini ow'ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo abadde yagala kuwakanamu nga tossa bulungi njogedde ku Museveni baana abaine mpito bamanyi n'akajjanja njogedde ku pulezidenti w'eggwanga agenda okulayira ennaku z'omwezi 12 pulezidenti gwanga tomumanyi Yoweri Kaguta Museveni bazeemu ne bakimutwalira dde mu kyetegeeza nga obuwaire omuntu yabuteekamu bwe baali bakyogerako nga bakimuguza abagenda okukimuguza bwe yali abaddamu kibatuba bakitwale mu paalamenti bakiteeseeko yagenza okuddamu bitunako nga bayogera ku tibiri olaba ebisajja binsibambi bisaana ne bisooka ne bifiirwa abaana baabyo omukazi n'asembayo obulumi n'abuuli kyo ne kirwala ettalo nga tewali akijjanjaba oba nfuna bulungi kubanga mulimu ekintu kyoleetya bannansi ng'ekyamaze naawe abaana bo newankubadde gwe yali myaka egigenda okufa kuba kati Sibambi bwafiira wano essaawa zino nsi terina kyesalwa byakoze abikoze negwenze nina omuntu gwenjagala tugamba just omuntu waliwo myaka gy'otuukamu nga ne bwofa isinomo naye kati okuma akalulu kikutankuliza mateeka gootategeera kiki olw'essande yonna baasiibye ate nze kinneewunyisa bisajja biganda
bibyo n'onyamanya gawe ndobuza kati lyasiba katubuza nsibambi erinnya yalijja we yanyiganyo manyi washi yanyiganyo sibambi abantu bali abakolera masanyalaze bamuwa akalulu people they want change bamuwa tabadde ebisanja batakitinda sabasha kusatu abaddeyo nzo omuntu gwangamba gwennenye mutu muwadde ekisanja kimu era nze ngenda kunyiganyo saze nga muwadde ekisanja kimu eggomba twamwongedde ekyo naye kati kemwamwongedde ekintu nze certified tikati katwabe kikyasobola okukola saze Godfrey ne bamuwa ebisanja bibiri n'abakola bye yabakolera naye kale ne bwaba tazza tufunira omuntu omulala agenti bannange nze kampo mulemu naye kankole kikanjagalize munondero ono amudde emabega tukakase naye muntu ayagaliza abantu babali ku kitundu bajje babakulemberemu kuki okunstituency yatwala sibambi akwamu obufaananyi sendeze ezigenze yali amanyi nti kale wakoze ebyo ekyokusatu agenda kwekolera ebyo ebintu byokola ebyo ebintu byokola mbu bikolera community simanya mbu bakusiime simanya nti nze mbakoledde nettoyi wali kujja lya site mbuzi kunaaza ogenzeeyo ne bona okola ebirungi byenkanawa ne bona okolete emmotoka za kasasire ezisinga n'eza Kampala State Council omuntu nga gwe bayita omuntu ekintu kye bayita omuntu tekitegeerekeka tojakira kumakya nti abantu nti gwe kyobakoledde ekirungi kye baagala ojala kusanga omuntu akoze ekibi nga tegwe baagala otegedde gwe kitwale n'ewaka musajja wano Aji mwe twaliko kukuziika eyo n'agamba nti uva ku kintu kye bayita omuntu kyomusajja yazimba ennyumba ye nateekako n'ekikomera tayiru ze ez'ebbeeyi ziva China take amazzi gonna naye omusajja bwe yafa Aji madamu yabagamba temumunaaliza na mu nnyumba mami mudde wali ebbali mu kasito mamumunaaliza nannyini maki ku kikomera kye kinene kyetoolodde amataala agako ku kiri ekirala Aji lwaki mumuziika wano ajja tutiisa bamutwale eri ebyewasimba oye mukazi gabadde asula naye ye muntu boyinza okugamba next way nti anti omufuta ba mukwano gwo taba si mukwano gwo naye waliwo era ka payment mubamu ensonga kale zimu tunana okuyisawo mu mbeera efaanana bweti n'obikkako olabye omusajja ono yafudde ow'amasomero ga Omuzidale mukalazi yeyagadde yakoze ebyafaayo omwaka guno era walukaga bw'oba otandika okuyimba koza yemba nnyimba kino zayimba ez'omwaka 2026 waba atandikira ebibadde mu 2026 ewa mukalazi buli mukazi gwabadde naye yali musomesa ku ssomero tabaddemu n'abayizi abaagazaki ekyo kirungi naye gwe walaba owagundi Situlolesi yalina abayizi yesu baina era yali mukalazi yafa yalina yali mukiibi yalina mukono kuba student oli mukiibi yali akuba agombolola ono ye basomesa abakulu abakazi waliwo omukazi yanewunyisa yakambye ono yali mukwano gwange abadde afukamidde wano yali mukwano gwange nanzibako omusajja naye leero nkusonyiye n'alumba ne kupasa Kiganda n'amugamba naye Kiganda naye nakunyiigira n'okuvaana leero kale naawe ekulesi yabagatta anti yabagatta Kiganda yagatta ne bali Kiganda ga mukwano nnyo gw'omuzeeyi ono babagatta emirundi ebiri mulimu ensonga ezimu omusajja agenda n'apanga sitori n'agamba mukazi wange oba akoze bwati ne bwati kati nga pasita omulowooza okubayita kikampite lukyamuzi Emma ne Sise mbabuuze naye kati mufaaki nga nze omusumba teyabayita yagatta bugasi balala nti kati omukazi omusajja afudde alina empeta bbiri naye nze kyemmakiri nga alina empeta bbiri muli babiri muli mikwano gyaffe olaba omusajja yenna era mbalina kukuliza nsonga zo ne bwe manze pasito ne maze lebulandi era ttano kasozireeta bugabugambe kubanga ebizibu ffenna tubimanyi biri mu famire abakulu ensonga bawuliriza z'abanaku ate kati oli mugezi ensonga y'omunaku ogimanyi bwakuba walala kale muleete
nga bakutuuza naye mugagga mukulu Peetero mbadde njagala tugayengo kino mukama wange naye nsanga ku Serena tunye mu kacyayi twogere kati bw'otuuka ku Serena nga muganga omukyala ngambya oyo olaba tomuwuliriza muleke ensonga z'oku Serena obusatu buno bukutte ensonga z'omusira size ez'omukati ensonga z'omukati ndala nnyo mujja temusenyezza ne perfume temwekubye n'ensonga za sino kasozi wate za Serena mutukitayisa kwewulako lugoye wa Nantongo lwewole onalebo mwekitiibwa ensonga za Serena ziba za njawulo nnyo nga bw'okiwulira era bw'otuuka wali bakwaniza nga wakitiibwa naye mukati emmere mutumya suwaani eri self service kati mbuulira omusumba kati mbuuza eri ndi ku self service omukyala ate nkubule gundi nakatudde yayombye nebba musima bba wali nangamba kuwasa mukyala mulaku ddiru ki ofira aliena andoopera nabafuma baba n'obulamu obwabwe bisadi nga bagyemu amaganduula oba osanga eri ng'emboozi banyumya ndalamu soba ebintu ebiri emabega w'ebiganduula ebyo njogedde bubi oba amaganduula nga gavuddemu naye kibanga ekiyita ekiro Nantongo mu ddera zino ng'obudde buzibye bulungi kiba kitya ntabukaye ng'obudde buzibye bulungi eryandaba teryakulaba eddoboozi eribadde bwerusire libeeramu nkwano likyukamu lisinga n'erya gundi erya meeya wuwi banzise tugenda ku misinga palamenti yasiibudde ababaka netugenda misinga abasajja kamaguzi tetugenda misinga ennyo musajja wange Ssemujjunganda ngenda misinga musajja wange Honorable Ssegoda tuli mu nsonga za nedda mukwano bwe mwalina gw'oyogedde owuwo sinyeze oyogedde owuwo njogedde ki nange njogedde owa nsonga za Emmanuel Magoola nange njogedde ebyange naye gw'oleese nga tazitowera nedda mukwano tatandika abamu ku bataano abeeramu ku biri ebyasooka nakati abaddemu the best 10 apaana era ebyebitaano the best 10 abaddemu yesi ogaye yalina emmotoka nga kyokushingibbe ne babba sente tebabba mwezi ali ku bitaano ga apaana bashimusala ebigambo yatwala kuwashingibbe otoleta omusajja ow'ebbeyi n'otwala emmotoka kuwashingibbe ojjoza nga mulimu sente ennyingi bwezi musango kyoga yali azibbye musango munene yali naawe era kyoga yali azibbye sente zo tebaaza wajja ne miliyoni 3 wano eno Bayibuli etugamba zizo oba ozibbye Bayibuli etugamba topimanga Mukama Katonda kati yabakema wa bali abaana gude naafu bazireeta n'alyako kugamba mawulire embweke naye nalwaki abazireeta nze waliwo sinali emu ejjukira eri omwana gwe twagenda naye eri owa amaleba mutwaleka alabye mu mmotoka sente ezaalimu amalawoerabiddemu akasawo yereddemu akasawo addeyo mu mmotoka abbe yawunga kati abaana abo basimasinye 15 agudde kawumbi osanga sente mu mmotoka ng'olya kuvugako era omutima gujja nogaba naye kikino olinamu bbiri empewo ezikufuuwa oziba ndala nnyo tulina enzikiriza bbiri enzikiriza emu egamba okuumanga erinnya lyo wabula naye endala tudde ebbali mu bwaffe obw'ekibanda nga bukugamba ti Katonda ajja kukubuuza lumu nakuwaako obugagga wabukolamu wakola ki nakkuba obwavu obulala emyaka emirala ago kati you have to stand for the other 30 years ng'oli puwa okipinga legacy zali okuyita mugagga wali obulamu bwonna obwensi kati olondawo ki baavu ntondo omugagga mbwagala naye n'erinnya ndyagala kati awo osigalidde toyinza kukwata bibiri nti Katonda mwagala ne sitaani mwagala naye ngwe amazima amatuufu byonna olina otambula nabyo londako kimu gwe londako kimu olw'ensonga tinyiza okuba nga nze nga ndi
nga nnyingidde emmotoka eyo wulira nga nnyingidde emmotoka eyo nga mwoyo wa Katonda yakola ki yakuwadde omukisa ogw'okunyumya yandiko kati nsanze ekikomo kya sitaani eky'amaanyi kati Katonda kiŋŋambira bassente sitaani yatuwa ddi bwe zitaliimu bwe bityo Katonda yatuwa buli kimu lwakuba twali mu kukitegeera nti Katonda ye maafi ye badman gwe ndaga badman atazitowa so nga yo Donald Trump wuyo musonge muzi badman pulezidenti waawa sente kikemo badman tugenze ne kuno kwe tulina ewaffe wano Juta Yoweri Kaguta Museveni badman bina byokubeera mbu bigenda mu Bwakabaka kabaka yabeera bw'ati babadman be balina era tuli wano tuli mu kwekaza ku nsi kuno nene mu ggulu tujja tuukayo nga balodimani abo se wali be bajjuta bazimba bati n'agaziwa ati era tukyali mu bya kisiru katubasabire Mukama ali balaba emisana n'ekiro gezaako okubba bakusibe ngola nga Bad Braka we yabbasaneza omuzungu nange ozibba n'ozikweka n'ogera ne bakusiba emyaka 4 ekirungi babala kiro na misana sekyo babala misana nasogumira kakala kayera ako naye kamba babala misana ngebweru waterese obuwumbi 8 nene bakiriza emyaka 6 golozaliwa n'emyaka 6 azikola atazirina kozi nga nkomyo nga gavumenti yakyuka ne gamba sente zaaliwo baazokya neera bwe mpulira nti bagenda kukyusa gavumenti egenda vaawo nampita neyiba nze wemmanya wenzitadde nti wali safe oyira bulungi miliyoni zange 5 weziri safe kati olwobusene sinza kubba miliyoni 10 miliyoni 2 sijja bibba njagala asukire mu buwumbi bakusomeko kugafaayo ngende ko byafaayo nantongo yabbye obuwumbi nesi miliyoni 10 miliyoni 2 saa zibba kunswaza naye liryo ne gavumenti ekuwa ne protection bongerako kansala oyagala obbe sente ozitowenga okero bwe yazitoye ekyokero kinene nedda ekyokero nedda oyagala bagasome ekyokero nedda kiyitiridde nze negobye okuzzako omusawo ng'ogwokero yaga kuguza okero yanyumiddwa obulamu mu kooti ne kasoda bakamuwa yajoze naye tebyatagenda kufa bwofudde tuba kikine naye okufa ng'ensi egenda kwogera kutufira no mu kibuga nze njagala oyo omusajja muteeka wali ku gundi naye kati omusajja ensi yonna ensi yonna amawulire gamuliko gagenda tuyingire tumulabe tugenda yingira neyamye ono musasulira ebiri nawe nja kusasulira ebiri tuge tuyingire Nambole nga tulabe okero era gavumenti tubasaba mutere Nambole tujje tulabe bulungi okero bana baami bange ngenda basasulira bakazi bamwe omukulembeze gwe baalo asazeyo tusasula tugenda tetujja ono sebo kasala munamba we nanziga yageno njagala nti abalonzi be nazigamba tumireko nedda sokozindeko siri mukwano gwamwe omuntu msazewo kompisa tukengende tosinga okero ku kyoliko tujja kufuna balooya nkowe mukole agenda mbaye mukole tule wali ebba nedda tukole bwe tuti tutunde butumirizi ku balonzi b'ennazi tubatumireko butumirizi mubaleke jabatumira ate sebe ekyalo kinene nanziga kati batumireko baleke lero siri mu muddu zaabwe leero oli bibyo leero ndi byange naye kati ate gwe oli mu muddu abalonzi b'ennazi nga tubatumiddeko kansala wamwe tuli naye wano mu ggwanga tulina omukisa nti yagenda tusasula okero nga bamutta enza tweyanzege kama kuwa omukisa gwojjezeewo Charles Katikkiro Peter Mayiga yavuddeyo ejjo lwabadde lukiiko lwa Buganda lubaddeyo lwaleero gulo leero abadde live
Eba streaming live today. Naye yes tadde abadde lukiiko kwa Buganda. N'agamba byonna bye mwamwogerera nti ate n'agamba n'abanjogera bamuwe bali wano babone bagabo boogere naye ng'osobola boogera mukulu w'omutuba gundi yagamba nti nabba ssente z'amasiro z'ettoffaali n'abaga temunkyaya bantu n'agamba abavubuka mulemeddwe okukola ebintu nga mukyali bavubuka munaabikola mukaddiye muganya ozaala abaana nga mukyali bato munaabazaala mukaddiye kisoboka mwaga kuzaala bazzukulu bammwe mwenemera bakyazaala amanyi gavaawa buli mwana ajja n'omukisa mane mwejjeemu ezo embeera z'ekisiru buli mwana ajja n'omukisa bannange mwenzaala ono natajja na mukisa nfuna omulala lwaki muwabya abantu muleeba kiki kitaliiwo bw'oba olaba nti omukisa gugaanyemu ono gwenzadde ne gugaana yingira aleeba endala lwaki muwabya abantu bazaala biki ebyo kati kweyagala bazaalekekwa nzaale olwokuba tafunye mukisa nziremu nzaale omulala naye gugaale nzaale naye gugaane nzaale maama ndi mashini ojja bazaala abaana emikisa mukaba banga akyagikuwadde zaala baana ulya katonda mukisa jjajji kujjako gwa abala bazaale azaala abaana bo 10 agenda abaana 8 bonna abagemulira otulawo olw'eggulo ku kyalo kyammwe ekyeyo ennanziga wanaatuukira obbagemulira nga byoyisemu ate kwakyotekanye muno omuntu olugoye lwange lwabbeeyi soosukemu otudde awo olw'eggulo omukadde wa kuno ku nnanziga emmotoka nga zijja 8 bazikubuza ku maama naye wootuukira obbajjamu abo abaana mukama n'akuyamba n'aba blessing oba oyise mu biwanvu teri kintu kyangu teri naye bakunoonya ssente teri kyakati bannange temuwabya abantu kuzaala abaana bagenda kusobola teri kintu kyangu abasajja badduka ku bakazi abalina abaana obalaba alino nga yekira price ng'abaleese yalese abaana 3 mu nnyumba bonna badduse bagenzi owulira bulungi ng'osobola okkiza mwannyoko muganda we kati ndi muganda we nkumula abaana omusajja anzirukeko n'abaana bagenda okubita kojja kyo tegeeza manyi babaana nga bazze wange bonna nga baana bamanyinaze bulya konse kuno buli kimu nekyo kyolaba ekiri sweet noga nti sodono ali sweet gye baamuyisa omufuula okuwooma bwaki nekyo kyotenda nti oh my god so sweet bw'akunyumiza asoza ayisemu to make that thing to be happen agendako ne mu nsiko oganya kutenda buwombi naye nga sseba atabadde otegedde ensonga nga beesese kati bw'otukojjitenda nti ziba nange sikutobula nagisalako naye nga bw'akunyumiza entalo zayisemu ebisenge engalo gyagaluddemu waliwo gye baamujeregera nako nanyiga genda n'atiisa n'agenda n'asiigako putulu Kaba nti mukyali ku gundi kuwona ogundi esibifu naye omusajja yenna yalina sirapulaisi yali musajja aba yaweza naye emyaka egyawera ebiri omumwa naye buli mukazi osobola omusobola katuze mu byaliyaliti yamuzalamu oyo omwana woofe ku kyala kati oyo omusajja alina sitoole esobola okuba views emitwalo 4 mu sekendi eza okunyonya surprise yani omutuufu kati surprise omulaba omusajja okunyumiza ku mboozi ye ne shira price eddakiika emu emboozi yaabwe ku YouTube esobola okuba views million nga 4 bayutuba tebamanyi mawulire bagee banonye kubba washira price bategeere bajja tekibayita views atize kubulya reality nti omusajja atereka omukyala nguyu oyo omukazi gwenda baga atero ulira yo omukazi gwenda atero okuvaako waya nasooka n'abambulako amabati ng'okyebaza dalidako oyinza okwekanga nga tasobola kwogera muleka mbabulire betubeera wano ffenna basatu betubeera eno basatu oyinza okunganga nga
ewaka wange soogera mulinga abasajja abamu omusanga balekana yayasama yakiya naye ng'ewakawe kati kankubuli obulamu bwa Ambo boy obulamu bwa kamera n'obwewa olumu butamininga eba personality naye gwe shira pressure omumanyi sira posi kyakola kyalina okukola tena kuba mufumbo nze omumanyi bamada nkugambye ali mu professional era kati sira price kyemusaba afune essomero lyakola kutendekayo banne webale kufa ku bantu ayambye abaana abo basajja musudde baana abakutteko mbalese mayimba mugenzi amamada webale balire ddala abaina ndi tiimu yu webale kuyamba abantu essomero bwe litandikawo nkugambye era njagala mbere mmemba anitera yakoze essomero kati nze nkubuulira oyo nakola bukozi lonki nanga amuteringi yu ntegese kalonki nanga ngenda kukola lonki ngenda kugulawo essomero ly'abakyala nga gwe mu kuyomba ewaka ne bubanga olina ka certificate jangu ojjala aba diploma nga bayingirawo mukubadiguli nga tabayise na bayise byona ebyakisirwa ate olwokuba abaana bebeyiwa wali ewashira ate omwa nina omumwa nina omumwa nina omumwa kati ono omuntu wange embeera naye mumanyire ensula sira price amusinaku amusingako ebitundu ng'ebyo buli kikumi just lwakuba akyalimu empewo naye nemuvamu olwasebere bwe muvamu bwedi ensi nemumanya zo basamira mubane munywa amazzi kansala naziga ogenda kuwummula naye wakategedde nze uyo mukazi mutya nze nga tontya agwo just lwakuba nti waliwo lwolaba nga kiyitidde n'okivugavuga mubodi naye empewo bwene ate kati ayinamu ne kano ka mentality ndiko kansala biki kati wabona bwe tubyogerako abidde ebbali naye kati sirapo tana kyafiirwa bamusomali kota pini kikokana kuyisaamu bamada nogamba agenda kwogera kuki olaba ne bwaba abikembika abasajja otagala kulabirira abaana mwesudde gwenaga mukola bubi nasooka yambala egomesi gyebiri ate bingi oba ng'olabirira webale nnyo balire ddala ono gayo nowagundi gamulego galaze atambulayo zengoyi bwe yavuddeyo okufuna obuyambi olwo yamukubye Bannayuganda babi bale temwagaliza bannayuganda tebagaliza omusajja yavuddeyo Mungu n'amuyamba milioni 10 ne baziwali ku mmeeza ne batandika kyekimu waliwo n'omuvubuka munne nabira ku TikTok munne nga tugeze nasoma naawe nekusanga ono waliwo omulimu ku Facebook jangu waliwo omulimu gayi najja gayi bwe n'amubaka essimu nenga mu comment section balaganga nti gayi ali ambo neba natayagaliza nange yanzira nange Bannayuganda mwe muli babi nze si kyekyo zitano zinkubuuza omusajja yavuddeyo mbu afunye akasete milioni 10 walabye ensi bwefuuka omukazi yavuddeyo nti zeeyo bba wange takola na gwakoza ngoyi muvuzi wa boda aleeta tuwana buyambi nigwe abakazi nga bakamba lebiyise mwite muteesa kuwa emitwalo eyo kuya akakadde mwita tawakoze kamaanyi akalingo wakoze kamaanyi yasuula menvu na bogoya kwata emitwalo naye sebo omukazi yavuddeyo mukambwe nnyo ali ku kyalo n'omuwala omukadaama ali awo kyobola bodo ekyeyogedde kituufu nti abakazi bategeereraawo batutegeerera wano tabala kya maaso naye n'omusajja ennyini bikibanga kituufu nti ayozeemu kigaanye tana emirimu mingi nnyo egikakaalukanya kusindika ebigaali emirimu egyaffe tugimanyi kupoota si mubi mulimu mulungi mulimu ebintu ebitagenda kukola ofuna ssente zo oyagala genda bbe katikkiro waffe Charles Peter Mayiga tasobola kiwagira wabala kiwagidde katikkiro oyo omusajja asobola omuwa omulimu tasobola kuvaayo katikkiro Charles Peter Mayiga gwe mmanyi logundi omulamba nayogera ku nsonga eyo nti omusajja mwebale muyamba abamuyambye buli amuwadde ssente mwebale nnyo mwebalire ddala
first of all anakuba kiyo kitegera first of all labayo nzo omusajja bayoza ngoye it is okay as long as afuna sente zabira family ye era bonna bamuwadde sente bamuwadde olukubi bamuwadde meka Bruno okay webanye balire ddala fote tuganye bamuwadde sente bakoze omutima mulungi naye ng'omusajja ekitiibwa kyo kisigadde wa yavaako ngalo kiringa kusanga bwavaako kiringa kusanga mukazi kiringa kusanga awo ki ekibi ekiri awo okoze engoye ngafuna sente zi muleka kujinya abantu bannange n'ebitundu twogera ku nsonga aleeta bitundu byavaako kwebiri tugende ku mbulango abatakoze tafunye sente mwagala bagende babbe mu nsonga y'okunoonya sente teweetaaga mukazi manya teweetaaga mu nsonyi naye mabuli kiringa negondo yavaayo abakyala batandika okuva nga bakola obwakonda kitango kiraba kiswaza tekiswaza afuna sente ku lujjo manye njawulo gyakubirawo ku lujjo amanyi wembanga ayina omukyala labayo omukyala mpa kyokusika oluggi tandika okoza engoye omanya enjawulo eri ku lujjaawo tewali sente omanya enjawulo eri ku luggi ogenda okunyuka kondakita nga akubyeko ekyebiri kye wano omugaga driver mulaga ndala tewali sente mulimu okwawula tewali nazawulo otya batayawula okujjako ng'obye musaabaze kati moloka ebeere nga bajoza abantu 14 ate bana bayingira mbiramu wali nayingira mbiramu wali 5 town service omukyali nnyeze 5 sente tukyazirinnya kati ombabye nina ewa gomba okuba wali ekyengero tuuka wano nusu 5 bakuleeta mana lwaki olimba shola fye mulimu gw'abantu nusu 10 wamma kwetandikira from Chengera paka wanensanji nusu 10 etano byavaawo bagana zongeza no kuba amafuta gaali nnye leka twogereko n'omuntu alinya taxi mama nenda zisirinya taxi bana abalonzi bamulaba leka twogereko no natero zikozesa mama okuba wano batandikira kumeka kuswala ku nyuma bayitala mulamba lwaki oleko omuntu alinya taxi atubulire ekitufu olaba n'enjawulo bajawula batya ndaga mwengeri gye baawula mu banyingidde emirimu gy'abannange oyo akatale kabo okazannya tukkize tugaane abasajja musigale muleeni yammwe omusajja atema manda omusajja oba olaba kwekoza engoye okufunisa sente genda oyoze kati omusajja tewasoma bwa chefu oli wako olimufumbira mukyala musima omukyala waba alwadde ng'osobola omufumbira emmere omusajja mufumbire wemba muli mulaavu yammwe ng'osobola omufumbira emmere nomugamba bebi era olya ku yange gyenfumbye tekirina mbuzi mufumbire teri baddogo ddogo lyawa omusajja ng'ofumbire saga omusajja nakwekolako olugambo shoye kome wano naye nga ki weekoleko olugambo kinene nze mumanyi onatuuka nayitira aba awooza ageroga nga ali mu kateeba agenda kumala yeekoleko olugambo naye nga bambi bwenna batulaba mwebale nnyo mwebalire ddala this is Agita Live eddoboozi ly'eggomba ntumiddeko mukwano gwange Maggie Butter State Outer Butter Microfinance mulimi wa mmwanyi tandika olimi mmwanyi ayinawo ezengera ayinawo ezinaatera nezaali mu kusimba ayinawo nezayanika so mukyalo oyo mukyala mukozi nnyo ate muntu waffe nnyo mukwano gwaffe Maggie Butter Microfinance sirimu mami Slim Baby tutumiddeko Slim Baby tujja kutwalayo ali wano ku Kyewamala Nansana togendayo Nansana Nansana sije nasanga naitako lumwe nasa exo java katuchuli exo java anedda ninayo mikwano gyange ninayo zamba abera Nansana mukwano ko bamita zamba boba yayo beyo simu yayo mwana bambi vuka zali nkolana vuka ali amba tutumedeko mikwano gyaffe nga batimu Kadama style bakulembeddwa tupira n'abaana bakadama bana ku nnyonze banta masikyagala batumira tebava muwadde 2 naye tubeera nga tubatumira bawoza bana bagenda tubaagala nnyo
balowooza ono soda gwe tugula gwe tunywa tumuguzisa ki? Leka tuba tumire ku sikibi. Kigenda batumira. Katumira ku musajja wa Kabaka tebitenda Rogers. Muzade tazaawa. Kelon Chemicals. Yatuwa enkofiira bana nga tutuzambala. Enkofiira nga tutuzambala. Netuwereddeko ku ssente ez'akalaago. Ogenda otuze enkofiira mu timbe gaggadde nga teriko waddeena. Nentumirako mukwano gwange mu kubateeka mu ssente. Wanje? Bamuyita Chef Ali. Straight out na Mugongo. Ni wano kula plata. Basajja benjagala otumire. Awo mba nkuwulira. Chef Ali. Tumiddeko. Olida akusangewa. Jango obuze ku musajja wange Emadi. Abeko kyakola ekituufu. Atiriko ku lusanya. Ninakuya nzija wagundi. Abasajja benjagala otumire. Netutumidde bakadambe ebbanga lyonna. Tebava muwadde bbaasa yakaki. Ninakubira. Bantu mwe temukoze Emadi bulungi naye. Saa kuddamu kutumira kadama n'omwana. Kigenda kusoboka, kigenda kukola. Kale kasa. Njaga otumirako ku Kale nakula. Ndairo Albert wawaka ku network. Abuze ennaku naye ennaku bw'olaba mu kampeni yajoga abantu omusajja oyo. Abira ku mazzi serefi zakubo ziraba ng'ekifaananyi kimu kiri wase miliyoni eza. 2 kyabakubye. Bambi. Yebale nnyo kwesigamu nsimbi. Yasigala ayimiridde. Ate bano abalonzi balowooza olw'okuba tebamuwadde kalungi agenda kubeera fagala. Naye yasigala omusajja nga ayimiridde. Baali balowooza agenda beera mu depression nange gundi next of kin mujjemu obwesigwa naye mukama wange obwesigwa nkyabufulinamu nga next of kin wange era nkwagala nnyo essaawa yonna simelo tunagenda tunyumize ku lugero lw'akalulu kubagayo naye sitoola empanvu nalina okuba nga liriko omuliro lya kamera tujjagenda tunyumize olugero lw'engalagala tujjagala okitegeera naye nga byebyolere bye tubadde nabyo tubaagala nnyo batuteekamu nnyo bwesigwa. Tubaddewo neki sekise Big Mama Nantongo Owenkima tumutume Wankima Nantongo Owenkima oyo mukyala yagwa side ya kikyala Eva buli kimu bakirungi kikyamutamekyo era topics zaffe naye Mukyala kwesiba siba ku mukyala munnange anteira ndi tiimu gwe tano naawe ko basibuza akalowoozo bwe kyenjagala bagamba mwenna abatulaba nti ensonga y'enkyo ey'okugenda okuwerekera mukadde waffe taata waffe oba taata wa Ssennoga mwenna abana agenda naffe oba abana agenda okuziika temera kuteekayo ku gurupu posipo mu abaana baagala oziika nga tebalina ntambula abaana mubatwaleko basobole okuziika mukadde waffe kuba oyo nga balina ssente abalina entambula lwakuba nina ekizibu kimu nti ono ekizibu kyayina tabyawula motoka ekizibu kyayina ono nti ye bw'atuula mu mmotoka ndabiramu erina okuba nga eri wansi osamu esendwaza neganomo fresh air ku motoka eyani eyiyo olugazigezi banamuvugako ono banvugako era mbagamba mbamanyi ne bagamba era bamanyi olwo ne mukono wange ateko ne mugamba anko anti byango bimanyi ndabiramu wansi nti Jesi nawulira agamba yali avayo kuba nasana era gyazungira mu bazamba be amacambo enkuba emukuba nafuna amuleetako abamuleetako n'agamba mbu yali mbuoli agala kutokosa agenda wulya mbu Nantongo naye mugamba mukutumiddeko nawulidde nawe oli Wankima mukwano nedda nedda basajja mbwa aye omusala ebigambo olunaku olwo n'agamba nali nveeyo Wakiso kati nalina omwana wakati awo mu katoogo awo kati mukuba tusalako bambi mwalimu omukazi n'omusajja balina bali bakola soozi ne bayimirira ye tubatwaleko ninga gaya agambye omukazi omukyala akaviiri kaako kagenda kufa enkuba biveeko bale tusobola kuggalawo nga tutwogedde ku kulayira kwa Pulezidenti Museveni ennaku za 12 tugaddewo tujja bikolako naye nga ne bakansala bona bagenda okulayira tubagaza kisinga n'ebemupi bakansala kantumire kwa abona bonna babba akalulu nga gogenda kulayira naye ng'okimanyi wabba akalulu tewawangula njagala mukama akusasule omusabidde birungi babibi eno tiimu Sofia bibi sawa bina
bibi ng'okimanyi ogenda kulayira Batemu Sofia. Nga toyinaaki? Sirina security emala. Nizo okuga ne mwenye ali omwo. Hakida Live, eddoboozi ly'eggomba.